Right Honorable Speaker, Mama Anita Among, omugenzi olwafudde n'awanika ku kitiibwa ng'amukungu kwagira. Kati eno message mugituuse wa Madam Speaker. Wewe kati yafudde buli omu akoze rest in peace ku mukutu naye afudde alina ebimu ku birooto byayagala bibeewo naye nga ye talina amaanyi gabisaawo naye nga bamadamu Anita n'abalala bagayina amaanyi ago. Yannyumizaako nga ajja okuyimba ekiro mu mbeera ey'empewo ennyingi naye ng'amala n'addayo ku dialysis. N'aŋŋamba nti mwami Nobert, olaba wano ng'onsaasira naye bw'otuukayo gye ndaga ate waliyo balwadde bannanyina ne b'omuwa 2,000 kimuzza engulu. Naye ekirooto kye lwakwa nti yali talina busobozi nga yaggala era ng'alina ekirooto ekyokwongera okumanyisa eggwanga ne bannansi ku bulwadde bw'ensigo buno. Kubanga ye agamba nti obulwadde buno yabuzuula bukuze, ekitegeeza bangi ababulina nga tebamanyi. So mu mbeera y'emu njagala kusaba buli gwe kikwatako naddala Minister of Health nga bwe mukola campaign ne mutusomesa isirimu gyali aluma, nga bwe mutusomesa ne mutuwa obutimba bw'ensiri, ekirwadde ky'ensigo kino tukiseeka amaaso ag'enkaliriza. So at least gy'anaabeera anaamanya nti message ye is still living. Mu ngeri y'enjawulo era mukkirize abakungubazi neebaze abasawo tebaliiwo wano tuyinza n'okuba nga tetumanyi mannya gaabwe naye ffenna tukkiriza nti ebbanga mwannyinaze ono yamaze ng'agenda ekiruddu babadde basawo era abasawo message eno yammwe mwebale kubeera patriotic kubanga let us give respect where it is due. Singa osanga tebadde effort y'abasawo abo Katonda yadde tajja kumutuusa wano. Naye mu ngeri y'enjawulo abasawo naddala ab'ekiruddu mu ngeri y'enjawulo mwebale nnyo, tumanyi mukola butaweera okulaba nga mutaasa obulamu bw'Abannayuganda. Ate singa tuvangayo mu mbeera bweti ey'ennyimbi ne twebaza abasawo wano ne tuva mu kunenya obunenya gavumenti kubanga gavumenti bayagezaako neeteekawo kiruddu naye era tugyebaza olw'ekyo kitulaba ng'ekitono naye nga yeebadde. So abasawo b'ekiruddu mu ngeri y'enjawulo mbeebaza mwebalire ddala. Ab'amawulire bassebo be bannyabo mwebale nnyo omulimu mukoze obulamu bwa Evlyn Lagu kubanga mubadde updates zonna ezimukwatako nga muzituusa eri ensi mu buli mbeera yonna. Engeri y'enjawulo waliwo mwannyinaze akola ne bukedde alabika agenzi ime eggo nayogeddeko nti Evlyn Lagu yampa omukisa okundaga ab'amawulire yali press conference yasooka paka n'olwali ab'amawulire mikwano gyange. So mwebale nnyo kubanga muweereza Bannayuganda mu ngeri eyo ey'enjawulo. Mukkirize yadde wadde wayisewo emyaka nga 2-3 neebaza abakulu abamu ku bakungu ba gavumenti nga Maama Naloyiso era ndabye mu katambi nga bamwogerako awo. Ogwo omutiimu ogwo guli paalentu ogw'ekizadde tukwebaza. Walikokko mu bulamu oba mu kaseera k'okulaba ng'otaasa obulamu bwo. Tomanya singa akaseera ako tewavaayo osanga mwannyinaze teyali wangadde paka ojavidde bulamu bw'ensi. Nzijukira mu kaseera ako abaali mu mawulire waliwo ne pulezidenti wange wa federation gy'envamu y'abapromoters eyitibwa National Association, National Federation of Entertainment Promoters naffe omwami Balamu kubanga bwe nzijukira mwami Balamu ya coordinatinga
Mama Naruiso, mwanyina zoe bamutwala mu ddwaliro lye Nakasero mubijjukira. So mu ngeri emu mukkirize nabo mbeebazi. Nga mmaliriza bakolojo n'abadde wano. Engeri n'awaddeyo bokisi z'amazzi ennyingi ngezo kuba kyeyavudde tunnyingi olwaleero. Kakati mu ngeri y'enjawulo pulezidenti wange owa federation Mwami Balamu n'omwogezi waffe Mwami Balumwa package y'enjawulo bagenda kujanjula okuziika olunaku olw'enkya naye nze ŋŋambye era n'olwaleero kanzitembeewo ssebo MC ssebo mpozi nga waliwo kyolowooza nti ekirese nekkiriza abakungubazi
kiri omuwa iwawe nakaje roza yogerabya ikawa yesu karamuzande waba kafana na jerimba karamuzande roza yogerabya ikawa yesu karamuzande waba kafana na ubi ayo muzande bali kwa mukono musabire sawa ngale njonjo ayi mukana katonda akabayiseta ngomutwale ekya baletwanikire muzande wafe omuganda eti I love you mami I love you daddy nawe se ng'ebizibu bwe bitamanya nnyumba mbi lukulooza bwiwe ekirwaddawo nansi n'essomero n'atugamba bwe taate kirwadda kimanyi ebizibu ebitamanya nnyumba mbi munengerooza bwiwe ekirwaddawo nansi n'essomero n'akatutema bwe taate kirwadda kimanyi abayi ngende mu maaso oba oli mu kirasi waliko omukono njagala nyiri abaana ba thank you munnange ebizibu ebitamanya nnyumba mbi lukulooza bwiwe ekirwadde nansi w'essomero n'atugamba otata w'ekirwadde akimanyiko gwe yayabakuutira owekimukwata nga bamuseeyeeka edimasita watu n'alagira tumudduse nnyo ewawe emuwe annanga abaana bana